nga tukyaliko ebyo munnange twagala okusasirako omukulu amanyiddwa nga Pastor Iga. Tukimanyi munembeera sinungi batugambye olinamu obukosefu mu mubiri ne twagala okugamba muganda waffe taata waffe twagala okusabira Mukama akonya akususe receive in the name of Jesus. Katulole sose kachi olwokuba ngambye receive sigenda kubeera pastor naye nga lwaki ntandikidde ku Pastor Iga because waliwo amawulire mangi nnyo agagenda mu maaso ku bapasita ab'enjawulo era nga nyagadde okuyisawoko okugulirira pastor amanyiddwa nga Pastor oba Prophet Samuel Kakande ono nga Synagogue Church of All Nations era nga munnange enesangibwa wali ebwayise Mulago bwayise si egundi Mulago kunkulungo ye Mulago kubiri beta kubiri kale kubiri awo era nga munnange ono mabega ku wavayo lwamanya nnyo landi rwangos ezali kutaka eryo lyali yakagula nga abantu bawo Mulago bali bakola kesi z'abafu baagala okuba nga bamufufugaza nga bayomba bagamba bagoba kutaka ate nga baludde ebbanga ddene naye ng'ekituufu kinti yali rightful owner w'ettaka lino n'asirika n'obawo ensonga z'ettaka ezajjawo bitwino olw'akazimbe kafulati akali akyemmanga olw'olensi omanyiwe Pastor Senyonga Jackson Senyonga bwe yagula okumulemesa okubanga azimbawo naye mawulire gasanyu nnyo geekuleetedde olunaku lwaleero era nga njagala okugamba abantu ba Synagogue Church of All Nations nti Pastor Prophet man bamita man of God Prophet Samuel Kakande owa Synagogue Church of All Nations yamaze dde okuba nga afulumya pulaani y'ekizimbe gali kwoleka kyagenda okuba nga azimba wali ku bbiri okulaba muno abantu ba Katonda batandika okuba nga basabira mujjukire muno omusumba ono oba Prophet ono oba Nabbi ono abadde ajja akola ebyamagero eby'enjawulo ate nga asabira abantu ab'enjawulo n'abamu abatulaba abali ebweru yabasabirako ne mufuna tiketi ezigenda mufuna visa ezigenda ebweru n'emirimu era nga munnange ono ekizimbe gali kwoleka kyagenda okuzimba kiginene nnyo era nga pulaani zaakyo nga bwozaba ku TV yo bwezo zigenda okubeera era ono nga munnange ebizimbe bino kigenda kubeera the gangstick heaven like church agenda kukola church ennene nnyo ekizimbe nga kifaananako ng'eggulu bagenda kuba parts ezimba nga bazisiize gold amadinisa agenda kuba galina kala za gold era nga mujjukire yakola ne TV emanyiddwa nga Glorious Times era nga wegenda okubeera n'ebimu ku bigenda okubeera mu church eno oba ku kino ekizimbe kifaanagana nga church mugenda kubeeramu gye bayita shopping mall ng'eno shopping mall egenda kuba etunda bintu biri bya mwoyo byokka oba bye twandiyise holy items zino genda kubeerako holy drones buno enanga bwe yayise emunyenye kugenda kubeerako holy phones kugenda kubeerako holy soda holy pants holy anointed oil holy bed sheets holy music instruments like piano n'ebirala bingi nnyo era ekizimbe kino munnange kyakwatibwa goba omulimu guno gwakwasiddwa aba local construction company ne bagenda okubanga bagukola okulaba ne bagugusa newankubadde omulimu gya lwoko ennaku zino gibadde giragingamuko mujjukire ekisaawe amu yazzemu n'atusaba omwaka gumu n'ekitundu ku myaka esatu yali yatusaba already n'agamba by 2022 ekisaawe kino kijja kuba kiwedde bulungi nnyo kati simanyi ate eno church egenda kuba ewedde ddi naye nga yagambye negenda kubeera holistic church ganistic holy church ng'efaanana eggulu era yagambye n'oluguudo agenda kuba alukyusa format lube nga lulinako ne flyover era nga omuntu ojja mu kyaki osobola okubeerawo ti mu bbanga n'olaba ebiri mu kyaki yagala ebiseemu ajja kuba afubutuka mu bbanga afubutuka wansi kyaki egenda kuba ebuzaabuza naye nga Nabbi Kakande ati zowe tugo twetaaga abasumbanga mu kanisa wammwe mu Uganda bakola ebintu ng'ebyo mujjukire muno ono kyali Nabbi Nabbi ono akola ebintu binyo businessman ekisooka mulimi wa muceere alina ebimotoka agira omusenyu alina n'ebimotoka ebimotoka ebisomba bibulule nedda bino ebigira omusenyu bitipa ebabiyita bitipa ebisomba omusenyu so tumukubireko mu ngalo olwekyo kyali waffe nnyo era tumwagala nnyo Nabbi Kakande tukutumiddeko kintu kyokola kyakabi nnyo lajja upon yourself so bwetyo tubadde tugenda kuba tugenda namulemala nnyo katusoke kulage ku bifaananyi ebimu nga ku bino oba wabire ebiddala so bitaddeyo kale byabitaddeyo katugende mu story dako ate tulayimuno tukwasaganya ekintu kino mu magezi